kati nkaleka wano kuba si yenze ye ate ya azze nako mpaka wa Eva mbeera nze Nalongo Kitone Nambidde era ngenda bagamba bituufu ko ye bakola kale gwe ababaddemu ebbanga bakola ki mpaayo babiri ng'omanyi bbaawe Nalongo wanja office eno egenda kuba etunda product yonna obanga ebuulirira bubuulirizi negguka kyensobola okugamba nti mu bbanga lyemaze abantu batuka okuba bano nga bandaba maze ddene nga njogera n'abantu nga naye abasikale tebakola ki tebandaba kuba tekuba tewabeerangayo kamera gye mbadde nga mbabuulirira naye nasose nentwa nemanya ekiremesa bufumbo kiki abakazi tulina ebizibu bingi stress zituleetera ebintu bingi ewaka eyo abamu ne baluzinga ebintu bingi mu bulamu nga tebyetaaga kuyimirira ku TV wano kwogerako bigambo binene kuba n'abaana abato kati balina essimu okitegedde nga yeetaaga kujja Mmengo wano eno tunnyonnyolegane maaso ku ki era n'abasinga sikyabaddiramu ku ssimu zange olw'ensonga nti mbadde mbaddiramu ku ssimu nga sirina woofisi ate nga saagala bajje mu maka ga Ssaalongo olw'amateeka n'obupakulizo ssanyu gyali eri ne banne nga waliwo yemba saagala obudde bw'abaana bugatamu ate bagenyi bangi kuba baba bangi naye nga gwalina ekikuluma nga tonnasiba mugugu kusuula baana bo neyo gy'ogenda tomanyi kiriyo mukwano sooka ojje tunyumyemu ekyo kyolabanga ekinene waliwo akiyiseemu n'azaala n'abaana abaki abalala mwagala abasajja tebatuwa bino naawe osobola obikola n'obyetuusaako ate ngayo oli mukaani mukamusajja nze nyinamu akasente tebanfuga waliwo alina buli kintu ng'alina apatimenti alinamu ssente yasoma naye nga bbaawe talina n'apatimenti n'emu naye nga mubuuza afukamidde kuba omusajja tebamugula ebyo tusobola okubikola n'obifuna naye omusajja tebamugulaayo tona gyogenda kumujja mbosanga ejjembe osasulayo ssente ennaku zino abakazi bagula abasajja n'obonaabona naye mukole nnyo muzimbe ennyumba bazibakubiremu kale nze bbanga alinkubiramu yiye ne bagala Ssaalongo yamujoogera wuwe okitekedde ekirala kale ebibuuzo biguddwawo mba amawulire ekansolinga abafumbo abaagala okubeera ate njagala n'okufumbiza abo abatannaba kuva waka nammwe abasajja abatannawasa mujjeewa Emmengo nina okugoba ebintu ebijja mu nsi yange mbu simanyi omukazi afumbirwa omukazi ebyo sijja biganya kubaawo baligana Nalongo yali luddawo kyenva nyina okubayambako ndabe nga abasajja muwasa n'abakazi bakole ki bafumbirwe bajje Emmengo wano mbateeke mu kitabo nkakase nga muzeeyo wasa naawe kuba simanyi mukazi we emyaka egikola ki njagala abaana abasoma abo ate mbeetaganya abasekendule nyina omukyala wano gwe njagala abambuulirire ebyobuwangwa bwaffe n'ennono kubanga ndabye abawala bangi abasajja amasimu ge bakuba kyokka ekyewunyisa ebigambo abasajja bye boogera tebabigamba bo naye ate bye bakuba ne babikompulayiningako nengamba futures band nnaku zino mwafuuse bagezigezi abasajja bankubira essimu olwagamba muzi mukazi wange simanyi teyakyama mu nsiko simanyi biki nemugamba sebo bategwani yagikugamba ensiko mubagikyama mbwandi ndi musajja mukulu kale kyenjagala ab'amasomero batuyambeko gye bali waliwo batajja kunsanga Mmengo nga bali wala nnyo naye mufune basinyawo mani mu masomero bayambe ku baana baffe abawala bamubuulire nti omwana bw'aweza emyaka 13 akola bwati ne bwate kuba tuli mu Buganda lwaki abantu twerwanako okumalawo obuwangwa bwaffe nga titwabusangawo nammwe abazadde nemukola ku baana bammwe ttima tola kyosobola kugamba mwanawo kati nyina eginsesa mwami omukolo ogujja ewaka nenzijjayo akagomesi nenteera nga maama w'omwana ne maama w'omwana oyambala otya gomesi nga banjula muwalawo nga tomugamba nga yadde ekigambo n'ekimu ng'omukazi kati gomesi eyo oba oyambala yaki era baba batwala ki naawe kyebuuze maama w'omwana oyo batwala ki kyotabuulirirangako basenga ennaku zino baafuuka badiribada nabo bennyini basenga baafuuka bazibuzibu okugjako senga wasanyu yekka yakyalina obudde bw'omwana wange woofiisi ate bakulu mwese saagala mumbuulize kumujja kumpunzi woofiisi esangibwa Mmengo wano ku Muteesa wano buli muntu yenna ababadde bankubira essimu Nalongo nyina ebirabo bye mubireete wano ku Muteesa nze nja bisangawo njayiya bwenfafagana n'ebirabo byange oba nga mbyetikka oba futures band abindeetere omuntu yenna bw'onnoonya n'osanga futures band oba onfunye bw'osanga jjemba oba onfunye naye essimu zange zirina kuba zitambula ku social media platforms zonna ezange nti Nalongo asangibwa Mmengo ku Muteesa wano bambi ate munkubira kiro ndi mukaba musajja nkibajjukiza
omwana akaaba kusaawa mukaaga ate waliwo nakubira essimu bw'ate omukazi anvumye Nalongo mukole ntya kati bannaye ku ssaawa ezo mukaaga nze nkukole ntya nange obudde bwa mwana na maka gange mbasaba mukoma okunkubira bambi ku ssaawa 2 zokka abeera awaliriza ennyo abantu babwerere sikyasobola kubeera olw'ensonga nyina ovuga ng'okujja eno neetaaga sekutala alina okukuuma wano abajja omuntu yandize ne sente zasuka mitwalo emeka 5 omukulu yekojja abaami kuzinasanga ono ye futures bantu ojja mulabako kozi ng'ogenze kumva Nungi Motors abagala ebyemmotoka mukwate eno oba oyagala nambaleesi oba oyagala ki noonya futures band kumva Nungi Motors nkola ku Mande olwokusatu n'olwomukaaga ennaku zomenye ezo essaawa balina kutandika n'essaawa 5 mbaawo ssaawa 12 ngende nterekera omusajja ewaka abali ebweru nagenza okubala abalamu nga loosize bakankolerera ku ssente z'abaze nga ssente ezo tezibalika kuba bakozesa data mungi olunaku kati abali ebweru abo balina omukutu gwe bandagirira baguyita ino omuntu akukubira ne munyumya buki bulungi bajja kumpeereza nga ssente ezo nguleko data ankubire kuki ku imo lwaki nti ye ali wala ate ebintu by'ennyonyi mbimanyiko akatono si byangu luzungu lwe sisobola abatali mu Kampala ogenda bakolera ogenda basajja amagezi ky'abakwetaaga abatali mu Kampala nga tasobola kujja ku ofiisi yange nyina enteekateeka mu maaso awo era mwami ngenda kutumya ddala oyogereko ne Saalo nga nzikirize njagala tegekayo emisomo egitambula Uganda yonna simbule Kampala, Jinja, Masaka, Mbalala, Kasese kuba bategesi mbalina wano ninawo Jemba batiwe events ninawo Namaliri ne Brian banga sijasobola kwetegeka endongo stress nga sijja kuba nga teze nzija Nalongo oli bw'aba ayagala mukolako mu kyama nga tayagala bamanyi nti yasiba mu abantu bonna abajja wano bakolerako mu kyama olw'ensonga tinkubiriza nnyo abantu ebintu by'amakaago obutagenda mu bantu bangi kitegeeza omuntu ayingira mu woofiisi eyo munda byetunyumiza eyo munda tebifuluma bweru era kisigala kyama wangi taata omutima omulungi bweguti okujjawo okuba nti no olwanirira gawo kyawodi wayisibwa bubi katonda bakufuna Saalongo embeera yakwata makona siri kusonyiwa oba olabye bingi nnyoko gweko abaana bagawo kyawodi kobayambe nze mbayizayo mu bulamu sibeerangako bulungi era obulungi bwange mbufunye nga nyina Saalongo ne futures band bwe bulungi bwange olw'ensonga gyedi kiwe wayannonda nekikofiya ne banjola awo wonna nga sina bazadde bange kati njagala ombulira obulungi nabufuna ddi kubanga nalina emyaka awo gyali 12 nenkula nga tubeera wa muzeeyo maganjo ate mukazi we nga naye atubonyaabonya nnyo yo nayo ne watulema ze newunya ne Jemba okubanga munene ekyo nayo ne wagaana ne tuyiiya bwe tuvaawo kati kitegeeza nti ndabye nnyo omwana omuwala nga nkula n'embeera z'alina okuyisibwa mukinga katako okumuyamba kubanga singa abasajja abanona tebanjola bulungi sandibedde Nalongo wadde olwaleero ate abazadde b'ennaku zino bali bize tebakyalina budde bwabaki bw'abaana naye obw'ebidaala nga batwala omwana babukola ki babulina naye nga batwala ekintu kyotamanyi naawe tokibuulirirangako tokituuzanga wantu wonna kale mazima owaayo ki Nalongo waliwo abakyala abatulugunyizibwa abasajja naye ng'embeera ebatulugunyiziddwa bw'ajjewo yeetaaga oluusi ddagala olina eddagala ly'ogaba teri bufumbo nga bubeerawo lwa ddagala nga bwempuya bagamba nti bba wange tamalaako biki teri musajja atamalaako ate wamufumbirwa otya naye abasajja bano babeera bize kati nze ngenda empya futures band ne Saalongo bakuba pulaani za buwumbi kati ekyo kasobola omumalako emirembe singa naawe oba tomuwadde miki mirembe naye nkiddamu nti omuntu yenna nga ekikutawanya mu makaago oba kiri kuggwe muntu oba kyetaagisa kigwe jangu emmengo wano kuba watajja kusobola kuba simu agambe ti Nalongo nze simanyi siina kino Nalongo kino simanyi kyakendedde simanyi biiru bazisazeeko buli ekikutawanya ng'oli mu bufumbo janguwa ekyo nakiwanya obudde ne nkitegeera Nalongo ninako enjagala okiralifayinge munyugumize abasajja abanoonya n'abakyala abanoonya bakole batya bajje Mmengo ku Muteesa wano nyina ekitabo kyange wano Bridget yakirina kya Black Book sigenda kulya bitono nyina kulya bingi nkole omubiri Nalongo byayogera bituufu Nalongo mukulu wange era by the way oyina emyaka emeka wange ndowooza ansinga okunjagala
mu family era ye sister wange gwe nsinga ndowooza okwagala kubanga yambeera kumpi takkiriza kantu konna kunkoonako. Mwakulira mu mbeera mbi naye gwe oli munene. Twakulira mu mbeera mbi. Obujjawa. Twakulira mu mbeera mbi naye Mukama atuwadde obulamu ate ne tufunamu ko wano we tukuze tetukyali bubi nnyo nga we twakula wabula ekituyambye bantu. Kyesobola okugamba bannayuganda bonna gye muli enkolagana ennungi n'abantu kyekisinga obugagga mu nsi. Naye oli mutabani wa omuyimbi omu amanyikiddwa nga ow'amaanyi mu ggwanga Uganda, that is Gerald Kiweewa. Taata wange yali enkula embi munnange eyawukana. Enkula embi teyava mbu nno kulw'okuba twayitibulwa ekyokulya oba twali baava ewaka. Si enkula embi wabula ffe bakakitaffe baatubonyaabonya nnyo. Ffe we twakulira ewaka maama wange yali yayawukana ddali taata wange nga tubeera ne baaba oyo n'omulala n'alinnya ne mazzi kwegamba ne tukula nga tukuze mu mbeera ebonaabonyezebwa kuba just twali tetwagalwa nga sigama muzeeyi ta provide nga buli kimu yagezaako. In fact yalwana nnyo n'okulaba nga embeera ebeera nnungi wabula omukazi yali tanjagalira ddala era mwewuunya maama wange gyali mulamu eyali asinga obutanjagala naye neewaza Katonda nti Katonda amukuumye alwawo okundaba naye ampuliza ndaba ne ku TV ampulira ne ku leediyo era musabira mukisa kubanga naye maama wange yazaala abaana. Ekitegeeza taata wammwe yatuukiriza omulimu Katonda gwe yagamba nti mugende wansi muzaale mwale. Tuteezaala abaana lwakuba tazadde nga we mbadde njagala azaale. Tulinga 18 16. Tusukka namu ate akyazaala akyali muvubuka mutaayi n'embavu naye kati awo nange katandika okumuyungira waawo nange nja muzaire nange kikanjagala kizaireyo abaana wakiringa 10. Okay, eno ofiisi ya Nalongo Kitone. Ewana wasooka. Netumala netudda saidi kati wano wootuula eno buli kizibu kyonna ekiremye mu bufumbo wano bwe kigenda okuggwera wabula abajja eno nga muzze kwekyawa ng'abakazi otuule tuulakalira tukayita akasenge k'omukwano kantuule eno ye lovers corner. omanyi abakazi batukwatirwa nnyo ekisa kubanga ffe tukaabakaaba n'owaayiriza naye abajja wano nga muzze kwekyawa mbeegayire temukola ki temujja siinaawo kasenge kabaawukana siinaawo kasenge kabayomba abakazi muvuma abasajja ebigambo nze byesiwulira nkubye nali simanyi n'abakazi babyogera nabirabye ku mulembe guno nga ntudde wano kitegedde wabula wano nyina waaba abeetegefu okuwuliziganya jangu ne mukyalawo oba n'omwamiwo twogere nga tuzze kuwuliziganya gwe ekyo kyolaba nga ogamba Nalongo kino nga kyengezeeko nnyo tekisoose kutuuka ogoloza ekikola yakiyiga atya bwe kiba kipya mu nsi kitegeeza kizze kibaawo bangi bakikoze eki bakiyiseemu naye abakazi mbajjukiza nti omusajja omulungi omutuufu taliiyo oyo atuukiridde nga bukyoyagala kyakola ki ali n'abasajja nammwe mbajjukiza mbu omukazi akola bera takola ki wabula okufumbirwa kusalawo ate buweereza ate abasajja kano ennaku zino ngenda baddako nnyo lwa nsonga nabusanze funa odi ezimalamu amaanyi Nalongo omusajja ntamye lwaki simukola bwendi lwaki simukola kino nesandika okunakuwaza naye obuzibu kwe buva mukwana nnyo abakazi abapya ne mubatiitiibya nnyo okusinga gwomaze naye emyaka 3 kale okwenda situmanyi gye mwakijja kuba naffe situmanyi ate nga twandibadde tetukyagala naye ekintu kyotamanyi gye kyava toyinza kumanya bw'okizaayo naye nze mbasaba nti nga tonnasanyusa nze gwe wakwanye mu mwezi gumu sooka olwane nnyo okusanyusa omukazi ono gwe wangadde naki ne bw'oba tokyamwagala muleke yeyagalireko mu ssente zo kuba abakazi okusiba ebigambo by'empulira baŋŋamba kyanditudde okulowooza nti asajja bangi be tutakyalaba nga abakazi bemanyi gye baalaga okitegedde kale ng'okyayagala okweyagala oganze n'abaliddako sanyusa abakazi abemulwa nabo kuba mubasuubiza bingi ane mbaale mutabikola ki mutabikola ekyo nno nkibagambye nga mukwano gwammwe kuba nze watali musajja nze Nalongo bw'afa nnyinza okufa naye ate banze essanyu nze omuntu okujja nga anoonye Nalongo n'essanyu atwala mu ssanyu n'alekawo Nalongo kubanga Nalongo ye yampa ssanyu kati kitegeeza bwe mba naye nsobola okufuna ssanyu omuki omulala ate bwe mbeera n'essanyu simuzzaako nga yannyambyeko kitegeeza mba nkomye ku ki mba nkomye ku ye kati eki bwe nnywa kano nvaawo naki ngenda mmeka
kano byensanze ku mmeeza yo. totankula bintu byange byabafumbe waliwo atuuka wano nga alina pulogulemu ntono nnyo nga kano nywamwemu nganywako omumero gumu nonaddayo eka amaka ne gatereera totabula nja tutabula omukolo gwe Nalongo onanfunirayo kukyala jangu mu kitabo wali Black Book Bridget agireete gwayagala ekyana ekyana kirina okukulaba olw'ensonga saagala nti bamulaba abantu bange baba bamukyama baba bamukyama omuntu bulwabulako privacy mu luzungu mwami kyekyo oyize n'oluzungu ate era temuli bakunnimbalimba kubanga abaami bange basoma mumanyi okunjogeza emboko leero mbayina Nalongo ayagala counseling n'ayagala ekyana ebisale byebimu sagala nnyo okukalubiza abantu bange nze kyensinga okwagala balizawo singa nafuna omuntu nga ampa amafuta mu mmotoka nangulirayo emmere n'asasula sekuritale wange beera n'abimpa nandibadde abantu sigala mbakolirako bushima bwereere kubanga njagala nnyo okulaba nga Bannayuganda bafuna ekyo akasembayo kuwoze owaye n'abaana bano abakola bino abataakola bino obeetaaga obabulira ewannakakande nga nabagambye amasomero gala niko okutuyambako agalemereddwa bajje wano bagenda kusangawo omukazi omukulu wali wano mu myaka agenda obayambangako Nalongo omuntu omu agambye nti otandikira ku myaka emikanga okufunira abasajja n'abakyala siina myaka gye saagala gifumbirwe kubanga ekisinga okutereza omukazi mukwano oba oyina emeka tujja kuddawo n'omusajja era omukulu munne era akole ki ajje njagala abawala mujje Emmengo abanoonya abasajja abanoonya abakazi mujje Emmengo nja kusanyuka nnyo nga buli wikendi mba mu Gomesi era guno Saalongo ojja kutusonyiwa Nalongo simanyi nampima kyagenda kunkola kuba kujazibandeye buli kadde nina okuba nga gina gye mulazi ekyana kingambye ekyo kyagala sugar daddy bonna mbagala Mmengo wano mu kitabo nze byange siagala nnyo byakwesuddiya kyobula neyamba ofisi mbadde njagala nnyo lyagimpeera ki kati katumalirize neekano omuntu agenda okukulaba mu nnaku z'ogenda okubeera ku ofisi yeetaaga okusooka okubuukinga essaawa oba nzijibuzibu osange ku kifo omuntu okusooka okuba essimu gy'olaga kyabuvunaanyizibwa nze bwe ndowooza aba bookinga kwa ddembe nenjaka nga ntegedde ligenda lwa abantu bwe bati okitegedde okusinga osooka okujja nga nvuddewo Nalongo akanga akasembayo comments ezimu zigamba nti abaana ekisinza okubatwala eri embalala nti abaana ba wano ebbala ya H2O tebagigendamukko ge mazzi ogakolako omwanga mukyala ba wano nga balina obuzibu bw'amazzi mwabatali Bannalongo ne Basaalongo ebigambo nga mwogera binene nayogedde ne ŋŋamba nti omuntu yenna ng'ekikutawanya nga kyekimalawo obufumbo bwe kiri ku ggwe muntu janguwa Emmengo jangu Emmengo enamba ya WhatsApp wakisoma ku bana waba bagala okuyingira mu WhatsApp eri 0753 53 63 34 giddemu 0753 53 34 2 emu omukolo gwedde wabula baserebu abadde tebalina bakazi nabaserebu abadde tebalina basajja omufunye omutima wano ngumye manyi kati mugenda kufumbirwa Nalongo agenda kikolako